Ekitongole Kinema nga kiyambibwako poliisi enkya ya leero kibadde mu bitundu by'e Nabweru nga bateeka laama ku mayumba g'abantu abagambibwa okwesenza mu lutobazi lwa Lubigi. Bano batambudde ne maapu obwedde balaga abantu abagambibwa okwesenza mu lutobazi we bali. Obwedda gwe batuukako nga basooka kumunyonyola ekibaleese kw'ossa n'okumuwa empapula eziraga nti yeesenza mu lutobazi. Gwe babadde bamatiza nga gwe bawa empapula eziraga nti ategeezeddwako nga n'abatabaddeewo ezaabo obwedda baziteeka wansi w'oluggi baleme kwekwasa. Obwedda akwasibwa ekiwandiiko nga bamulagira okuteekako omukono nga waliwo ne be bateddeko laama ku mayumba gaabwe ne bazirika. Newankubadde abasinga obwedda babavuma tekiremesezza bannema kugenda mu maaso n'omulimu gwabwe. Abatuuze abaweereddwa ebipapula bategeeza nga bwe baludde mu bifo byabwe nga tebalaba lwaki nnema evuddeyo mu kaseera kano. Niko okujja naye nga mukugulawo wano tiwali mazzi nga tusimba lumonde tusimba ebitooke tukola buli kimu. Kati kwe kujja n'embeera wano ebbanga ddene mbadde mu from 1990 wendi wano. Abaana bange bonna mbazalidde wano nkaddiridde wano kati sirina nagendaga kati simanyi. Nze nsomedde ku ssomero lya Linet eryo lyolabye kwe namalira P7 kwe nsomedde okuva prime baby paka kumalako P7 nga muliridda wannema okujja okola ki okujjamu abantu mu ntobazi. Bano baagala waakiri baweebwa obudde obuwerako basobole okwetereeza naye nga bagamba ennaku 21 ezibaweereddwa ntono ddala. Wache bantu wadde emyaka ng'ebiri omuntu n'otandika okunoonya obusente n'onoonya w'ogenda naye at this time omuntu ogenda kujja wa ssente n'ezipangisa zennyini tuzirina n'ez'okulya zennyini tuzirina. Waliwo n'amakampuni agateereddwako laama okuli erya Prime Paint ne Sky Mattress Factories nga ne gano kigambibwa gazimbibwa mu lutobazi. Byo ebikwekweto by'okumenya n'emegamba yabiyimirizaamu okutuusa ng'ennaku 21 ze bawa abantu ziweddeyo. Tutegeezeddwa nti okumenya kwakuddamu sabbiiti ejja nga bano bakutandikira mu Nabweru gye baakomye ne Kawaala.